tutandika bwetu timu kwano gwange na kuzumwezi 13 mwezi gwa kutano waka gwa mukama February abiri bobokaga agamba bwati twali ku kampasi ku university emu wali omuvubuka yalina omuzannyo gwe yali azannya naye nga gutunyumira nnyo era nga mukugu muzannyo ogwo omuzannyo guno gwamwagaza nnyo abantu bangi ate n'okumutendereza olw'obukugu n'engeri gy'azannyamu omuzannyo ogwo. Lwakinze eweweeza emitima gy'abantu n'okubazaamu essuubi olw'empeereza yaayo ennungi n'abawuliriza baayo ab'ekisa weebale kulondawo kituufu genda mu maaso ng'owuliriza puroguramu Lwakinze. Ng'oggyeko omuzannyo ogwo gwe yazannyanga buli muntu n'anyumirwa buli muntu n'amuwaana naffe ng'abaana ab'obuwala twali bawagizi nnyo nnyini ddala. Naye ng'oggyeko omuzannyo ogwo ate yali muvubuka mulungi yali musajja mulungi ate yali musaazi kwegamba nga babeera abasesa namwegomba ng'omuntu naye ate ebyali bimwogerwako nga tebiyinza kutukwasaganya naye ng'omuntu wadde ndi mwana wa buwala mu kiseera ekyo nafunamu okumwegomba n'okumwagala nga mpulira mwagala njagala byakola njagala ekikola kye njagala okwogera kwe nga namwagala naye ebyali bimwogerwako nti alina abawala bangi b'abakazi bangi ng'era kigambibwa nti alina n'omukyala gwe yaleka ewaabwe mu kyalo kubanga teyali wano wa mu Central naye ewaabwe walako ebirala ebyamwogerwako ekirala era ekyali tekiyinza oba oliawo kuŋŋanya ly'eggwanga lye nali njagala nnyo nze omuntu w'eggwanga lyange kale oba naasemberedde nnyo wano kumpi n'ewaffe tayogera ggwanga lye naye eggwanga erisemberedde eryabwe kyagamba naye ate lino eryono lyali walako naye nga bw'omutunulira temulange tafaananayo era nga bw'omulaba oyinza okulowooza nti wawano mu Central oba amawanga agaliraanye mu Central naye ng'ate si waayo era bw'oba omuwuliza accent ye enjogera ye esobola okukulaga nti aveeri newankubadde ebyo byali bwe bityo kuba tebyajjawo okumwegomba tekyavaawo ekyokumwegomba n'okunyumirwa byali ng'akola byo byasigala nga weebiri era nga mwegomba senze nzekka naye n'abala bannange twayogeranga nabo naye nga era ebyo byetumwogerako kikulu abawala bangi kikulu bino na bino ayina n'omukazi gwe yaleka ayina n'abaana ebyo wali ku kampasi wateranga okubeerawo emikolo abantu bajjanga ne bapangisanga okukolerawo embaga kakati abaana ba university yalinga nkola yaffe okufulookinga ne tubeeranga abagenyi abali ku mbaga eyo kale nze kikolanga nnyo naye olw'olumu naye abaana bakikolanga nnyo era nga basobola okwambalira ddala obulungi ng'abamu ku bagenyi ne batuulira ddala ku bifo eby'omwanjo ne balya ne beetabira ddala ku mukolo ng'olowooza nti baayo waliyo na university emu gye mmanyi ekyamazima nga abantu tebakyatwalayo nnyo mbaga zaabwe olw'embeera eyo baana bajja ne abagenyi baba tebannaba gutuula abayite
nga batudde dda egamba balinda kimere kakati munanga agamba lumu tulina embaga yali awo twagiriko naye ffe twali tutudde eno bbali ddala era nga tulengera bulengezi ebitunyumira mu mbaga eyo nga tubirengera bulengezi nga tetugiriiko nnyo tugiri bbali naye omuvubuka ono yagenda obesiwani yagijjawo eya keeke bannange kubanga abaali bagaba keeke baali ba ashas naye tiyali asha naye nga alinga embaga agirinamu omukono naye nga talinaako gw'amanyi kale twali tuli awo ng'atuleetedde keeke sitwali namba n'agitugabula awo kwegamba yali muntu jagujagu busaazisaazi muntu w'abantu kale kankyogere bwentyo era bwe yaleeta keeke ne tugiryawo bwe yaddayo n'atuleetera ebyokunywa kwegamba ng'alinga ali ekitundu ku mukolo guli naye ng'ekyamazima terinamumanyi n'atuleetera ebyokunywa ne tunywa egamba omukolo naffe ne tugwimirako ddala njogera ku muvubuka ono yali stubborn naye nga byakola kwegamba binyuma era bisesa kizibu nnyo okubeera waali n'otaseka bano odafuna omukisa ennyo okumusembera n'okwogerako naye kale wadde twayogerera wamu naye we nafunira omukisa kwaliko mukwano gwe yali nafaawo era ndowooza keeke eyo kugifuna kulwakuba nti mukwano gwe yali awo nange nfunira omukisa okumusembera ddala n'okwogerako naye nga mwebaza kati baagenda ne bateekamu obuyimba bw'embaga buli muntu n'asituka n'azina naffe ne tuzina netumuka ne tubiibyamu awo kati wano wenyongerera okumwetegereza omuvubuka ono ekyamazima nga mulungi naffe ng'abaana abobuwala tubaako okwegomba kutwegomba ekitutawaanya era ekitaatutondebwa kwe kwogera kwe kulaga naye abonoza baali badda ono baayogerako okwogera okulaga bano baali badda naye ab'ennaku zino tewali kye basirikira tewali kye bakweka ennaku zino sibeemu maama wange Agatha Kalanzi Mukama afaayo maama Mereta Amale Mukama afaayo Wekitiibwa Sylvia Bukenya nkutumidde Mukama afaayo maama omukyala Sentamu wali Kikajjo afaayo Mukama agamba mukwano gwange ono
wadde nga twali twamwogerako ebyo byonna ne bye baali bamwogerako ebingi nawulira nga singa kibadde kisoboka wakiri nemberako naye nga mukwano gwange ne bugobera omulundi gumu gunambala nenterera naye nga mbaddeko naye ekyo nkubulira amazima ekyenalina mu mutima gwange nga nyiza olw'ebimwogeddwako obutagenda wala naye olw'okumwegomba n'obwagazi buno wakiri okubukendeeza n'okubuwangula ne bwabirako mukwano gwange akaseera akatono nsobera okubeera omubatifu nafuna enamba ye olabye kaakati ne tutandika okukyatinga si kwe kunyumya ffe kwe tuyita okunyumya ndowooza ne tutandika ng'okukyatinga ku ssimu naye nga ni atandise gamba anoonyesa essimu bwangono yanoonya essimu si yagambye nti abakyala tebamanyi tebatandika naye essimu agifunye kale agamba netutandikanga okukyatinga kunyumya kino nakiri bigambo ebirungi byayogerwa ku ssimu naye ne tusalawo okuzisinkana awantu naye tunyumye ebisingako awo bisinga ku ssimu tunyumye era netukkaanya netukkiriziganya era netubaako n'ekifo kyetukkaanyiza okuzisinkanamu kwegamba twongere okunyumya ebisingako awo bisinga tubadde tubyogera ku ssimu kaakati maaso ku maaso era olunaku lwatuuka netugenda netusisinkana awantu kaakati ekyanneewuunyisa ate bwe yali nange ng'alinga ate yeetya omanyi nti byembadde ndaba mu muntu ono n'ebyabadde ayogera byonna biri kaakati bwe twazisinkana ng'ate omulaba muntu mulala nga bwabeera bulijjo kaakati ate bw'otunulira olaba muntu mulala n'ebyetwabadde twogera ku ssimu ate wano nga tebivaayo bulungi ate nga nange sitabula kwejjayo nnyo kwetotola nnyo kwegamba yambowa naye nabya ddala ng'alinga atya n'abakazi gwe mmanyidde ddala omuntu omukalu omuntu naye wano byansoberako okuba byansobera era nkukakasa twagenda okuvaawo nga tewaliwo nnyo kituukiddwako mu bigambo mu bikolwa tewali ate nga nange sisobola kwegamba kulabikanga oba yeekwanira era twavaawo bwe tutyo obudde bwaffe bwagendera bwereere bye nali nsuubira byonna tewaaliwo kigambo kyonna oba kikwegamba bwe bityo muli ne mbuliranga olunaku oba twasisinkanidde ki kwerabako kunyumyako era munyumiza kaakati ekyanneewuunyisa bwe twayawukana nga buli omu azze yalina okudda kati ate bwe twatuuka ku ssimu n'asobola okuka ate nno gyebali abo bwe batyo gyebali nga bwabeera ku ssimu tabeera nansonyi nza okwogera ebigambo naye ate bw'abeera awo talina kyayinza kwegamba olaba ng'oku ssimu mulala ate n'olaba n'ono naye mulala
yasomolokoka n'ayogera ne mubuuza naye kiki ekibaddewo kiki oluvannyuma yambuulira amazima n'aŋŋamba nti ekituufu ebirala byonna abisobola naye ekigambo ky'abakyala kimutawaanya bwate bwe yaŋŋamba kimutawaanya ne mugamba ate bano bwe tukulaba nabo ate bino na bino nankakasa nanterawo n'esente yagamba n'omukono basobola okugutemako talina muntu yenna talina nze no nene tutoggola ne mubuulira byonna nga bw'alina abawala abangi bw'alina abakazi abangi nekimugamba nekimugamba nti newammwe waleka ozaddeyo ina omukyala bannange yaseka n'aŋŋamba nti takiwuliranga nako wadde omuntu okukimugamba era mu byennyonnyola nga byonna byenjogera awulira bipya era yaŋŋamba ampadde obudde asobola okundagirira na yonna n'abantu be nsooke mala omunoonyererezaako ddala buli kimu bwe naamala okutegeera tuliddamu ne twogera ebisingako awo enjogera yokka gye yayogera Mulange n'obukakafu bwokka bwe yawa n'ekyenaalabako ne bye yaŋŋamba okubuuza n'okunoonyereza kubanga okwogera kwaffe twayingirako munda ddala ebyo byambala okutegeera nti omuntu ono babadde bamwogerako bwogezi bigambo ebitali bituufu ekyo nga se kipya omanyi nti omuntu asobola okujwetekako ekigambo n'akyogera ng'eyakulaba era nga bw'aba akinyumya ng'eyakuzisinkana ng'eyakulaba basobola okukwogerako oli n'ayogera naye nga bambe byayogera oluusi tebibanga nayo tebibangako bituufu ate bwanjumiza ono oli n'ayongerako ekirala n'oli n'ayongerako ekirala oba lwaki oba owulira bubi ng'owulira oyagala omuntu oyo awulikike bubi alabike bubi simanyi njagala kwogerako n'oyo mukwano gwange ali awawuliriza nga ye gwe mulimu gwe buli omu amumanyi era amumanyi nga bw'amutegeera kwegamba amanyi ebirungi bye n'ebibi bye asinga okwagala okugyayo nnyo byalowooza nti bibi manyi bw'aba yawulidde naye ndowooza bwekuba mu kifuba kubanga teri yakusasula ng'oyonoona abalala teri akusasula wadde omulaba akuwuliza bulungi naye si kituufu si kirungi ate gy'okoma okukikola ekiseera kijja kutuuka naawe bakikukole ate gwe kiri kuluma nnyo kubanga kiri ekubisaamu mirundi mingi bwekyo bwenkimanyi era benzize ndaba agamba bw'ati wamma mukwano gwange manyi naddala ku social media okwo bantu bayinza okujeeteka agagambo ku bantu ate n'abamu bebogerako nga babuvunaanyizibwa bantu bakulu bantu babitiibwa naye nolaba oli engeri gyayogera ku muntu oba abamu tebakuzibwa nabo kubanga manyi ffe twakula tutira ddala abantu abakulu buli muntu mukulu gwe twalabanga batugambanga nti abeera muzadde waffe era twatambulanga mumakubo nga tubuuza nga buli gwolaba jjajja senga maama naye abantu bano abatuyingiddemu bano abataakuzibwa ate bayigiriza n'abaana baffe empisa embi bavumidde abantu ku masimu boogeredde abantu ebigambo ku masimu kwegamba bawaayiriza abantu bakonjedde naye bw'ogenda okumwetegereza ayogera omanyi nakyo mugikolanga nawetegereza ani ayogera
ani ayogera tefa bamutwagala nnyo ebyokunoonyereza olususukka nawo n'olaba gyasibuka gyava obambi oluusi n'omusaasira oluusi n'omusaasira naye agamba bw'ati mukwano gwange agamba bw'ati kakati okuva lwe nategeera amazima gonna nkukakasa nti naluma n'ogwengulu okulaba nga mufuulira ddala omuntu wange era kyabeera ekyo nkikubuulira mazima nakkiriza nga manyi nti mikwano gyange lwe tubadde twogera ku muntu ono ate bagenda kundaba bulala bagenda kunjogerako bingi bagenda kunvuma kwegamba bagenda kwewuunya kubanga twali nabo nga twogera ku musajja ono ebyo byonna nabikiriza neŋŋamba kati buli ayagala bayogera obakola ki obakikola kinaye kati ono simuta kemutegedde ate nga mulaba n'ebyabakazi tabiriiko kati ono agenda kubira wange era ekyo namwefunza nkubuulira amazima ensonyi naziteekaako bbali neŋŋamba nti nedda ono wange oli wakati mu program Ratchings kale tuzzeeyo ku campus agamba nga mbuusebuuse ebyali awo byonna munange ono bwe yammanya nange ne mumanya kitwaliraawo agamba nti kyayitirira era nasalawo okwegobako enswera zonna ezaali zineewubako nensigaza ye yekka enswera yazigoba sizaagala nsaagala nswera naye yagoba enswera nasigaza eno naye ndowooza nasigaza enswera emu kubanga kale agamba ati ate kuye kyayitirira ati nga yagala buli omu amanye era abasinga yabamanyisa n'abategeeza kwegamba nga bulimu ayagala ategeere nga nze bwendi we banange nkubuulira amazima omuvubuka yanjagala bye batanjagalangako agamba ako nkaagala nnyo naddala ng'omuntu akoogera nga akajja ku ntobo ya mutima nti ono anjagala bye batanjagalangako simanyi oba baali bakakugambye nga tebakulimba bulimbi naye nga bakubuulira ebituufu akati ono akoogedde nti omuvubuka yanjagala bye batanjagalangako naye woonya okulaba obulabirizi obw'engeri ez'enjawulo nga buva eri omuvubuka ono kumpi mu buli kimu ng'afaayo nnyo ku byenjagala ku bye ndeetaagira nga nfaako nnyo okulaba kiki kyenjagala okulya biki byenjagala omanyi omuntu omukulu okukola ekyejo kwegamba n'obeeranga omwana omuto kati ebyo bye nnali nga nange nina nkola ekyejo ekikola wali wakikukola ekikola wali wakikukola ekyejo ate bamanyi nnyo okukikola wano nga muli mu mbeera eyo omulabirizi sabalabirizi bwe yali abuulira Bairene yali mulabirizi n'atulaga embeera ebeerawo gyoyagala okwerekera yonna n'akwerekera oba budde bwa kiro n'akwerekera oba ludda bwa n'akwerekera naye bwe mumala okubeera mwenna muzaddeyo ne ku baana nomala omuganda nti mperekeraako mutoyi akubuuza oli mwana muto naye nga luli teyakubuuzanga kakati undi bamukoze ekyejo oba kinaabeerawo mpaka
naye waliwo bannaffe gye bali eyo ng'ekyamazima okuva lwe bakitandika era bakirimu bwe batyo bwe twagala kubeebaza bannaffe twagala kubayozaayoza era twagala kubaagaliza mbeera eyetambule bwetyo kaakati agamba bw'ati twali mu kampasi agamba nti naye nga tulinga abafumbo embeera neeyisa na buli kimu ate ye nga tatya kuswala kwegamba alinga eyafuna golodi ayagala buli omu amanye tamanye nti abamu baali bansonga abalaba naye olowooza nga ze mbifaako nali nakita bookere ng'asobola okujja n'akusanga obanga oli mu banno n'akuyita obunnya buli obw'omukwano bonda ne baseka kegamba bala ne bafa ensaalwa yalinga ayagala nnyo obikola naye lumu ng'ate nze mpulira saagala bikolere mu bantu naye ng'ate yeye biri byonna mwogeddeko mu kusooka byeyali akolera awalala yabikyusa n'abikolera mu mbeera ate eno nga mbiwulira binyumira naye ate nga binsonyiwazaamu naddala nga waliwo abantu naye nga yeebyo si byaliko oba waliwo abantu oba tewali tekimugaana kukola kyakoze kasalimanga tekiswaza ebyokusoma kwange tebyagenda nnyo bulungi eteekezaaliwo neŋŋaana okuzikola ekirungi nafuna ebyokukola ebyo nensooka mbivaamu munnange yatikkirwa yagenda okutikkirwa yali ayina buli mulimu byali afunye ng'akolaakola ate bwe yambaliriza n'abanga akakasiddwa ku mirimu egy'enjawulo yali akola munnange ebintu byagendera ddala mu maaso byagendera ddala mu maaso tutandika okubeera fembi litutandika n'okuzaala abaana era abaana baffe babiri gyebali nali mwagala nnyo nga gyenkomeza naye nga nfuba okwagala eggwanga lye nga nfuba oba nesiryagala nnyo era yafuba okubaako byanjigiriza byanjagaza naye nga sibitegeera yayogeranga nze ebimu era nga sibitegeera ate ebimu nga obanga sibyagala bwagazi nga ndyawo ate ekizibu kye nasinga okufuna bebeŋŋanda ze obutava waka ate bwe bajja baleekaana bakyafu kati ebyo byamalako emirembe ate saagala nnyo kumulaga saagala nnyo kubalaga naye emirembe nekyandika okunzibwako baleekaana egamba ate nga yabawa ekitiibwa baagala nnyo bamuwa ekitiibwa kubanga baali bakulu be era yafuba nnyo okubanjagaza nenkiteeka mu buteesi naye nga sibaagala kati njogerera wano nga nkyeteekamu bweteesi nendesesaasesa nabo ebyo byokungulu sibyagala mbuba bunanfuusi zikakungulu naye nga tuyagala wefuula mwenyamwenya naye ngaekintu kiri muli munda kirala efuula aseka tetuseka efuula ayagala tetuyagala tubwati abamuzibu abamubi nnyo amubi mukama yali yatuyamba nga munange ono yafuna omulimu omulungi era nga tetuli bubi kegamba nga akasente bwekali akatumala nga tetulumi n'akatono tetuli bubi era nga tukuzimba twazimba kaakati nga kumpi buli wa kika kye addukira waffe
buli wakizibwa ddukira waffe ate nga mwami wange mugabi abo batagwibwako bintu esente tezibagwako ate munaye mukama amanyi okukikola bw'atyo omusajja aba mugabi nnyo ate omukyala nga mukodo oba oluusi omukyala nga mugabi nnyo musajja nga mufuta naye mukama n'abaleeta n'abagatta bonna tebatabeera bagabi kubanga ate bayinza n'okugaba ebyemu nnyumba ne babimalawo ate bonna tebatabeera bakodo kubanga ate bayinza okubulirwa ddala manyi buli okodowala ate obulwa n'ebyolina biba tebikumala n'obumativu ba tuli mumativu nebuyamba lubanga atanyumye omuntu atagaba omuntu atayamba nga yefaako yekka mbeera ye yekka eyo obumativu tebubeera naye tabeera mumativu naye munange agamba bw'ati namala kulagamu okwo nemulaga nti nsi sibyagala kagamba buli omu okubanga addukira wano buli omu okubanga nowali buddukiro nakinaki nakimulaga nti sibyagala ate yali ampuliriza ampa ekitiibwa nga ntya kakati n'atandikanga kubayambira eyo nga bamulumba ku mulimu oba eyo naagenda wano ne babanga tebakyajjawo nnyo kati maama gyalwala maama azaala omwami wange bwe yalwala nga balina kumujjanjabira eno balwalira amakulu naye ng'alina kusula waffe maama yesambu yinaako obuzibu newankubadde twali tetukwatagana mu lulimi ate nga n'oluzungu taluwulira tetumanyi ate yinza olulwe nga sikwatizaamu ddala okuleka okubuuza bye nali nayigako ebitonotono naye maama namujjanjaba era twabeera naye awaka bulungi nanjagala era nga mutabani waŋŋamba bwampaana bamutwalanga mu ddwaliro ne bamukomyawo n'abeera ng'atereera twabeera ne maama kumala ndowooza akabanga ka myezi nga 6 twabeera naye okumala myezi nga 6 ng'agenda n'addayo oluusi n'abeerako ne mubali banne lwakuba bwe baali nga babeera wala ate nga tebali bulungi nnyo kale naye mulimu omu naye ataali bubi waliwo taali bubi ate oyo yeyambako ne mwami wange okulaba nga asoma yambuyambako era oyo ye nali muwa ekitiibwa naye waliwo bano baluku lwako nakunkunyedda abo nakunkunyedda saagala nakunkunyedda yeki ekiki nakunkunyedda n'enkoowa kwe kutuuka wano nkiwulira buwulizi bwe nakunkunyedda be baavu batalina ayamba kiki kati nakitegeera nakibagamba kaakati twewuunya maama yagenda n'atabuka bwe yatabuka omulundi gumu ne bamutwala mu ddwaliro era bwe twalibwa mu ddwaliro maama wiikisi bbiri ng'ali eyo mbeera si nnungi era maama yamala n'afa kale kyankola bubi nnyo omukadde ono okufa bambi kyankola bubi era enteekateeka zaakolebwa mulambo ne gutwalibwa butwalibwa aba funeral service ne bagutwala mukyali waabwe waali wala ewaabwe waali wala kaakati ekyantabula ye munnange okuŋŋaana okugenda nziike ate ng'ennaku zaali zikyaliyo bamutwala nga wakumala ennaku 3 nga tannaba kuziikibwa nga ndaba nga kinsobozesa bulungi nnyo okutambula ne ŋŋenda namugamba yaŋŋaana kati nga nze ndaba tekijja kulabika bulungi omuntu gwe nzijanjabyeko
kwegamba bayinza n'okututwala obulala yava eno yekka ne banne nze sigenze ate n'abaana baali tebaliiwo. wadde yalemberako n'alemberako naye bwe neebuuzaako ku bakyala baddange n'abalala ne baŋŋamba nti nedda ekyo tokikola. yayinza okuba akutiisa ebyo oba okulaba waabwe oba biki ebyo nga bwe wakiraga nti oba ate obyagala naye ate bali tebajja kutegeera ebyo sala amagezi okulaba ng'ogenda. kati kyendakola nze kwe kumwesonyiwa ye ne mbaako omulamu bwange omu gwe ndakubira naye ne mugamba naye asooka akikwate mu ngeri alema kumugamba naye andagirire bulungi nnyo kwe kufuna mukwano gwange gwe twali tusaba naye eri gye twali tusabira mukwano gwange ddala era netukkaanya nga yamperekerako bwetu tunitwesisa mu ddene tutambule tugende ewaabwe w'omwami. Twalinnya baasi ne tuddamu ne tulinnya emmotoka endala nga tutuuse eyo mpaka lwe twatuuka ku kyalo era twatuuka obudde butandika okuwungeera. Omwami bwe yategeera nti nzize naye ebyaliwo n'okutuusa kati nejjusa ekyantwalayo. N'okutuusa kati nejjusa ekyantwalayo kyennejjusa n'okutuusa kati. Abawuliza ba Prime Radio nzize wane eno ku Prime Radio munyambe muntaase abasobola eno gy'olabeka nodda amaaso ogamba n'obeera otya okutwala ebintu engeri gy'olowooza ggwe eneeseko njuza muliro kati ogenda okuneenya sitaani naye nga weeyali akukema yakusangawa kunsi eno gy'olabeka nodda amaaso ogamba n'obeera otya okutwala ebintu engeri gy'olowooza ggwe eneeseko njuza muliro kati ogenda okuneenya sitaani naye nga weeyali akukema yakusangawa. Kiki kyayagala tumutaase mu ddoboozi ly'owuliddeyo gy'okwongera okuwulira kubanga tetusobola kusukka wano olwakadde kaffe essaawa ebula eddakiika ziizo 9 okwera essaawa 5 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Yesu ku ssaawa wali ku 5 luzigwamu tugenda kuba n'omusumba mukwano gwaffe mukadde waffe omulabirizi w'obusoga Dr. Kajula Jime ng'ayogera embaga mu Bayibuli. Manyi bali abagamba nti Bayibuli nga tetubirabamu. Kaakati wuliriza weetegereze onovaawo ng'otegedde Bayibuli kikyeyogera ku mbaga. Ebya mukwano gwange oyinako ky'owulidde wandyagadde okubaako ky'oyogera nga eby'omu maaso tobinonoozezza kubanga tobimanyi birinde olunaku lw'enkya naye gye tutandikidde ne we tutuuse wandyagadde okubaako kyonna ky'oyogerako naffe. Njagala kuwa simu zino
kubanga tetusobola kusukkaawo tujja kuba tumaliriza lwankya 074 25 13 40 074 25 13 40 oba 0394 92 24 8 0394 92 24 8 yogerako naffe ku byowulidde byokka, ku byolabula byokka, ku byoyize byokka, ku bikunyumidde byokka mu bufunze. Mukwano gwange yali ku ssimu. Amaffe yebazibwe. Amina nnyo. Ngo Edith Namayiva. Otyo? Ebbaluwa wangiwulidde bulungi. Naye kyalibadde kirungi omuntu okuwulira eddoboozi erisooka ng'owulira kisooka kyokka. Singa omukyalo oyo teyanonooza newankubadde ebbaluwa tennaba kuggwayo, yandibadde ebyo byeyejjusa nga tabifune singa yawulira eddoboozi erisooka. So n'olwekyo ffenna abadde bawuliriza ebbaluwa era ppaka leeneggwa okuwulira eddoboozi erisooka kyekisinga obukulu. Kale oyo abadde awasembye munne ng'amugamba nti tojja kwegayiridde tojja munange ali ku simu. Hello. Yes, sebo. Onkulu muno Wangi sebo. bali mutamba yebazibwe. Gambira munange. Kakati nze amannya gange nze Ekibala Johnson. Naye empeesa yange egamba nti bannange abakyala baffe tubasaba busaba nti muwulirizangako nga twogera nammwe. Famire zaffe fe tuzimanyi. Kakati oluusi olemerako naye nga nina kyentaasa. So tusaba abakyala bawulirizengako. Okay. Mudde nteesa mu kunoonyi. Kale sebo webali kuteesa mukwano webalire ddala. Naye naye ali awo mutuwulirizengako nga tuteesa. Munange wanje gyendi maamuli otya nnyabo. Namuja katabiika omukifaasi ng'ojja kunsoma mpeerezaayo mpeereza nnyo puroguramu era njigamu nnyo. Kale munange webala okuwuliriza. Olumu twogera ebimu nga kubanga okulabula kubanga ekyo Mukama ekituwa ekyokulengera ewala.